ngenda ku oyo akweba awusabi kyo umalu simani nze sibani kuna kulungi kuna kulutya andi bade balina kigambo kyange kibivamu kati mbani nayo nsonga zange ntufu ate sikiza nchamu kuswa kuyingira yenda mu na kulutya bavebe tulondere wano otherwise mbamanyi ko bo baki bagenda leta nabali basente bakanyama obuzibu na kibagamba ko ku start mu 2020 mwezi wakyogera ne bagamba kisera kakajja tuka ne kali kana balambi mu mutemuliwo ona kulutya bachimanyi ayi soko bawo sayudane nane kubane Kenya tubisange mba munyama tubasange ba munyama babate baze kuwana tubyawo defeat yawaze kutesa n'amajambi abazina bokola ki bakanyama bavunya amachi abo bonso olekesa nabo bantu baffe kuba tutubira ko bivulu babayi Mbasebo ne banyabo ntwala omukisa guno ku lwa gavumenti okubetondera olwe ebyaguddewo mu ggwanga nga bivuddemu n'okukosa abantu ab'enjawulo okufuna ebisago nga biva mu bulagajjavu obwaleeteddwa ebibinja by'abayaaye bembeera mbagamba nti banywi b'enjaga abali obukoola abakoze effujjo mu nkuuka owa Ssaabasajja ate ne bavaawo ne batwala effujjo lyabwe ne balitwala e Buloba. Nafunye essimu ku makya ssaawa zaabadde 11 omukyala bamuyita Namukasa yankubidde nangamba omwana we bamukubye ekikonde ku liiso teriraba nangamba honayo minisita nsaba kunnyamba nkubidde nga minisita w'abavubuka ne mugamba bamukubiddewa ne mugamba ne mama ng'okidde ssaawa 11 nangamba nti munnange omuntu olina kwerwanako tumanyi mubeera bize mu aba gavumenti ne mugamba nedda kati kyekyabaddewo nambulira ebyabaddewo nampa omwana nenjogera naye nenga omwana alina obulumi bw'amaanyi eriiso liyinza obutaddamu kulaba nabadde ndi awo nga nfuna amasimu abalaga abantu babiri ababadde mu nkuuka nga nabo bagamba babayambe essimu zaabwe bazibabyeko mwabaddemu obuvuyo ne mbabuza obuvuyo bwazze butya so okukakana ogenda okunoonyereza nga byonna byonna byekwasa ku muyimbi omu nesagala kunenya Allen Skin yeka njala kunenya ne muto wange Palaso mulijjo mumanyi ng'omusajja omusirise yayolesezza obusungu bw'amaanyi nnyo okugenda okuwolera eggwanga revenge nga gavumenti tubasaba mubeere bakakamu ebintu byonna bijja kukolebwa njogeddeko ne Ssaabaduumizi wa poliisi ate nga nayogeddeko ne Minister wa Internal Affairs jo ne mbagamba bakole ekisoboka kyonna ekisooka bateekewo okwerinda oba obukuumi wakati w'abano abayimbi bombi basooke tubafunira obukuumi ekyokubiri badismantling gangs zaabwe ekyokusatu abantu abeetabye mu buvuyo ku njuyi zombi bavunaanizibwe ate omuntu ayakubiddwa nga yakubiddwa ekibinja abakulembera komanda waabwe waba Allen Skin ajjanjaba abantu byakoze eki byakubye omuli bakanyama n'abantu abalala tene kirala nga promoter njagala okubasaba mwe n'abayimbi Leon Island yabeerawo tiyabeerako n'abasiru abantu abagwagwa bagenda nga bakola kye bayita ekigaali ne muyita ku kkubo wano ne mubba buli dduuka lye musanze nti mutwala pulezidenti wamwe oba meeya wamwe Bobi Wine yabeera ne Firebase wadde yali nafu ne Firebase naye talina muntu gwe yanyagako bintu nga batambula Gaga Meiro ya Bebe Cool ne saawulirako nti yeeyise mu ntinda negenda nga enyaga buli kyesanze ku stage lwaki zino zifangoni zo zibeera exceptional nti zo zirina obuyinza obugenda nga bubba abantu obujja ku mulyango n'omenya geeti kwegamba nyoleddwa nnyo kubanga emabega nayogerako na Allen Skin ne mubuulirira nga muto wange ne mugamba tukwate empola bino ebintu wegendereze nagamba nti ati muzeeyi tofuna budde bundaba so kakati ndowooza nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu ekisooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage
okumala emyezi 3 tuwe police chance okunoonyereza nga benoonyereza etuwe report bwe tunasanga nga report ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Then ekyokubiri mu abavaayo ne mubategeka mugende mu maaso nga mubategeka naye mumanye nti tuli mu promoting ebibinja ebigenda okufula ensi yaffe berenga Haiti kasawa zine kumibwa nsi ya polisi y'amawanga magati nga n'abannakenya gye bali ebyo ekibuga bakiwamba ekisaawe ne bakiwamba naye nga babiwamba criminal gangs bano abavubuka abagamba nti bo bali unruly ani agambye nti unruly gwe nga toyina president kati president abeera atuyamba ki so tuyina president wa Uganda tutosobola gamba nti oli unruly then ekiranjagala kuddamu bana Uganda mwenna ababadde balowooza nti Allen Skin akozesebwa government emabegaawo mwabadde mulaba Allen Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition so Allen Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM ati kubulidde tekolagana na ki takolagana na NRM nze sagala kwogerera bibina by'abantu abalala honorable right honorable Mpuuga muwe kitiibwa naye nga yasse omukago era mu mukago ogwo Allen Skin yagamba nze natuta akasimu gwe naawe nosika ki ebitano obudo oba ekido so bad of the same feather flock together. Do what? Flock together. So yakyogedde bulungi so temumuteeka ku NRM naye waba ayagala kusala ddiiro okujja mu NRM twagala bampisa twagala abantu abayina empisa abatanywa njaga kubanga ffe mu NRM kyebanywayo kyokka kabia ate nga mumanyi kabia tebakanywa nga kwete bano abannaffe abalala gwe banywa ko omuntu najja n'atunula mu kamera inaye nga atuyana nga olaba kwete yafuluma kwete mandule so NRM yagala abantu baki bantu bampisa so twagala NRM ebere yaki yampisa so nvumirira n'okuvumirira konna empisa embi ezayolekeddwa abayimbi baffe nayogeddeko ne Palaso yakoze eki ye agamba nti baba nakoze ensobi naye oyo mwana abadde asusse najja ne bubendera n'awuuba najja mu ddwaliro nga ye musirise yampadde ensonga ze ne mugamba kati tukakane tulekeraawo okulwana tukole ceasefire then Allen yes namufuna naye era we namufuna ngenda mugamba oli suspended for 90 days nga toyimba bantu wonna abamabala mba mubayimba mwetegeka okubonaabona ebyamwe temutukubira nti abasajja baze ne basalako bbala ne bajinyaga ne banywa ne bbiya ku bwereere temutubulira ebyo then ekirala ekisembayo njagala okukubiriza abapromota bannange nti tugezeko okolagana ne poliisi n'ebikotongole ebikumaddembe in a civilized manner tuleme kubavuma nti balina kye bakola poliisi erina obuvunaanyizibwa bungi naye obuvunaanyizibwa butulemye ffe ng'abapromota oba ng'abazadde okubulira abaana baffe okuva ku njaye abaana banywa enjaye abaana bali obukoola oyinagana n'ogamba nti nze kino kibira tulya bukoola nobeera ng'obeera mu kibira ekiri obukoola so njagala kubasaba mwenna bannayuganda mubulire abaana bamwe bave ku njaye bave ku mayirungi bave ku mwenge baleke n'okunuununta petroli gwe banuuna oyo ku nnyindo bannamawulire baganda baffe mwenna kamera ziri eno nsanyusa okubalaba mwenna era nsanyuse nnyo okwogerako eri eggwanga nga chairman wa promota ebigambo mukama wange honorable minister byayogedde byonna bituufu 100 tetukkiriziganya na muntu yenna ayitibwa nti yalwana tetukkirizibwa na muntu yenna ayitibwa nti yayina amaanyi eno industry gye tulimu y'abantu bategeera naffe abo bategeka tutegeera era tubategeeza nti buli muntu yenna awulira nti ye wakulwana wakukuba wakuvuma nga muyimbi ffe nga ffe abali wano tetumanya abalala kye bategeeza neffe abali wano tetugenda kuddamu bategeka era ezo omuyimbi ajja kuvayo akubuuze nobadde otegeka ddi ye nze obadde sikutegeka naye nga munnaye bwakutegeka nja nentula naye banetwogera so n'olwensonga eyo muto wange Allen Skin ne Palaso tukize tugaane basiwusa empisa ekitali kya buntu ekitasaana kulabako mu nsi kifaana bubi nnyo
ate public yerowooza nti ffe bakyamu ababategeka si bwe kiri. Guno omusango nze kulwange ngutwala ku saidi ya poliisi. Poliisi muganya okukola omulimu gwammwe. Poliisi tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe nga poliisi. Kubanga abantu ombawulidde ebbanga ddene olimbo ayina eggaali n'oli ayina eggaali. Ekiva mu ggaali mukimanyi mwenna nga poliisi. Tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe poliisi. Aye tubeegayiridde mukwatagane naffe tukole omulimu guno kuba kyannaku nnyo kibi nnyo abantu okujja mu sho nga bazze kunyumirwa ne baddayo na biwundu. Naye nga ababakubye bantu bannaabwe ate nga ne poliisi bamanyi oba ebalaba. So mbadde tusaba poliisi kkiriza bw'olaba nga kikulumya okufuna bw'okikwata tuyite nga bapromota tutuuleko nammwe tubalage bwe tuyinza okukola ekintu kino. Abantu bano baddemu empisa baddemu amagezi nammwe abalabye abaagala abantu abo tubeegayidde mukkirize ku luno abantu abo bawummulekokko katono baddeko ebbali abayina empisa z'abantu bajja babakolera omulimu gwe mwagala. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga ezituleese olwaleero ensonga ekwata ku bawagizi baffe tetusobola kutuula ntusirika. Omulamwa ogw'olwaleero tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivulu ebyabadde ku 31 n'olusooka omwaka ng'effujjo eryo lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe ng'abateesiteesi b'ebivulu. Bakama baffe be babalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi baffe nga bakulembeddwamu Alien Skin n'abayimbi abafaanana nga Alien Skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Skin n'omuteeka mu kivulu tubasaba bakama baffe nga tetunaba kubagamba nti atereezezza takyatambula na gganga nga temunaba kuwulira ddoboozi lyaffe temuddamu kugenda mu kivulu Alien Skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa ggwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyaza Alien Skin. Kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika. Ekigendeerwa kyammwe kya kutuusa Alien Skin abatuuki atuuse obuvunaanyizibwa bwamwe mutasobola kukola tetumanyi. Alien Skin baamukwata ne bamusiba. Naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo. Naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga ina ripooti ntongole kututegeeza. Kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafaata ani yamutta. Poliisi mwasirikira ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola effujjo. Era poliisi yevunaanyizibwa. Bemba temusobola kumujja mu bantu. Mu mutwale eyo ba mu lihabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyetereeza. Ffe tetugenda kukirinda. Ffe tuvuddeyo tubategeeza nti Alien Skin tumubaaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe. Abantu baffe bafunye obuzibu wali yavuddemu eriiso bangambye babawunsa abawuba babadde bagende wa Alien Skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata kwa Alien Skin. Kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu. Mu kkooti y'abantu uba poliisi bagambye ebakugidde okugende wa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba ayina balumba ne mumwe beetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala n'addeeka. Ntegeeza IGP Damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino poliisi kirabika Alien Skin ali waggulu w'amateeka. Omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaneko
buli muntu yenna alina skin gwakozeeko effujjo nga poliisi esobola kuvaayo, mwerwaneko, mwekolemu omulimo, mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka. Alien skin buli muntu gwazizzaako ebikolobero bw'oba osobola okwerwanako kuba ssemateeka akukkiriza okwerwanako. Weerwaneko mu ngeri yonna gy'osoboka. Poliisi oba oli awo lwejja okuzuuka.